group moving in groups twaziyitanga gaali. Bobi Wine annyonnyodde ensonga y'eggaali munnange esayidi eno ebadde eyogeza abantu obwama munnange ate ensangi zino ku mukutu oba ku mikutu munnange egy'enjawulo esayidi eno kakati nno wuuno avuddeyo munnange ate n'aginnyonnyola ate abantu basobole ogitegeera obulungi munnange esayidi eno ate nga Dr. Jose Chameleon munnange wuuno kyatenda munnange Juliet Zawedde munnange keya gyamuwadde esayidi eno laba byabadde akakasa munnange ate esayidi eno pampita Jaminati nsinzira ku Jaminati ngenda kubeera nga ntandika wali ne Bobi Wine ate njijaawo maaso ne Chameleon kakati no munnange sigenda kubeera nga ndwawo kalusooke ne Bobi Wine munnange ate side eno ate nkomewo ne Chameleon. Gaali etegeeza ki bwe njikunnyonnyola kijja kusobozesa ate okumbuuza ekibuuzo ekiddako ng'oli informed. Kakati ffe abaakulira mu ghetto group moving in groups twaziyitanga gaali. Bobi we yayiseewo ne gaali yayiseewo ne bakyalibe kwegamba moving in such a way twakuyitanga kuvuga gaali. Waliwo eggaali ez'ababbi, waliwo n'eggaali eziri moro, waliwo n'eggaali nga zina operations gye ziriko, waliwo n'eggaali ez'okulongoosa nti mugenda kuyita mu kyalo nga mulongoosa etc. Ne kati eggaali gye twagala okuzimba kati gaali yaba comrades ya kunoonya kalulu, kulonda kalulu na kukuuma kalulu. Eggaali zino zenjogerako era kankozese n'omukisa guno okuzinnyonnyola bannayuganda obulungi. Sibagamba kuzimba gurupu z'aba criminal baziba misango. No. Njagala muzimbe groups ez'abantu abawuliziganya ne abantu abasobola coordinatinga activities zaabwe ku lw'obulungi bwa Uganda nga tetunnaba kutuuka kulonda, nga tuli mu kulonda era nga tumaze okulonda. Eggaali zino nalabye abantu bangi nnyo abakimisinterpretinga oba oliawo n'okwonoona omulamwa gwaffe. Zino eggaali sigamba nti abaayi kati tukuŋŋaanye wano first of all si group z'abamenyi b'amateeka. Ekyokubiri temulina bikola publicly. Bw'oba okuŋŋaanya mikwano gyo bwe mugenda okukola omulimu omulungi togenda bakuŋŋaanyiza wano nti abaayi tusinkana ano kubanga bwekiteno munnange ate bwekitambudde ku mukulu Bobi Wine nga ayogera munnange ate ku nsonga y'eggaali ebadde confusing abantu ennaku zino era nga program munnange yabadde wali ku NBS TV program Barometer bannange ya tradinze nnyo kakati eyo kankuggyeyoko ate nkutegeezeko munnange side eno ewa Chameleon. Kakati munnange Chameleon akutte wali akatambi n'atwagako likaapu kiyite likaapu oba likapusha munnange wali mu byayiseemu era nga omwami ono Dr. Jose Chameleon omuyimbi munnange akyatenda Juliet Zawedde munnange keya gyamuwadde esayidi eno bannange bibadde bitya era nga akutte munnange wali n'ayeditinga bwonna bu video munnange ng'ate nga akyajjukira munnange byonna byayiseemu esayidi eno sigenda kubeera nga ndwawo katusooke tulabe nga bwe kyali era nga nengiddeko kkonne ku mwana mulenzi munnange Abba Marcus naye abaddemu mu katambi awo katusooke tulabe ate ndyoke nkomewo. Good afternoon, this is your captain speaking with just a little flight information. Coming up on the left, we're going to be catching a glimpse. Bwekityo munnange ate bwekitambudde esayidi eyo era nga katambyako kakyagenda maaso ate okutwedinga ennyo wali Dr. Jose Chameleon munnange ate ku mikutu egy'enjawulo era nga bwe nti bwe mukyekenzako olunaku olwaleero kati kankuggyeyoko era nga ku sayidi yemu munnange John Black munnange wuno avuddeyo wali era nga atusuubiza munnange concert mwana mulenzi munnange ate John Black era nga update ate gyensobola ate kumufunako esayidi eyo era nga ku sayidi yemu mwana mulenzi ono era nga yakata oluyimba Katarina munnange era nga lwe lukyafuusa ensonga ate wali ku mikutu egy'enjawulo okuwetooloola esayidi eno munnange kiri mu kutambula esayidi eyo. Ebyo byompesa amakona
manya nti mwatwera nange nkulondola ngenda kubeera nga nkomawo era nga bwenti bwenkweze ku bantu bano omukulu Bobi Wine, Dr. Jose Chameleone ne John Braka. Bwenti bwenkweze era nga ngenda kubeera nga nkomawo kakasa nti no subscribinga video sobola jimpera like ate nakyo kibeera kitambuya ddala bulungi nnyo. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ebirala.